Palaso akyatenda fujjo lyamukolebwako ate nga alien skin wuno munnange ayogera esaidi eno laba ate munnange ate balooya esaidi eri kakati no biggwerawa muganda wange gwe alaba Jamina Tv ngenda kusaba video gimpere like obeera nga tonnaba osubscribing ate kibeera kitambulira bulungi nnyo muganda wange gwe alaba Jamina Tv kakati munnange waliwo munnange obubaka obuli mu kutwetinga ennyo era nga omuyimbi gw'entanese naye munnange entanese ne Palaso esaidi eno munnange Palaso akyalojja munnange ate fujjo yamukolebwako muganda wange wali gwe alaba Jamina Tv era nga katambi munnange ate kakyatwedinga nnyo wali ate ku mukutu ogwa TikTok era nga ku saidi yemu munnange ate wali ate omukulu alien skin ayina munnange ate byagamba esaidi eri eruuyi eri kw'ossa ate ne balooya esaidi eri ngenda kusaba ate nsooke ne Palaso wano owulire munnange ate byali mukoloja esaidi eno mukuba ne bukyanga mukuba bambi mbadde nsaba nze gwe mba musembayo okuba kino kimwangola sikyagaliza na mulabe wange asembayo ne muzanyira ne ku bulamu bwange wabula mwine effujjo naye ekintu kiri bwe kiti mujja gitegera nze naawe muganda wange katugende mu maaso ate nga munnange alien skin munnange ali eno era nga munnange waliwo munnange ebifaananyi ebibadde biri mu kutredinga nga alaga nti no ali ne balooya ate nga eruuyi eno munnange wano mu katambi ye atulaga nti no ensonga za Palaso munnange ye munnaye yazivaako era n'ebyokulopa nti no ku poliisi okugenda okulipootinga nti ye tagendangayo era tabyagayirako ddala muganda wange ye alaga nti no munnange ensonga za Palaso naye alaga nti no ekibeera kyakola ki kyavaawo muganda wange gwe alaba Jamina Tv era nga woolaba akonfaminga esaidi eno munnange ate mu katambi kati bayuti abo nabona abaliko bona mbala osulamu bazadde bemmanyiiko bazadde baabwe ekitegeeza kali omusango gw'obudde engeri gye baba gutapuseemu munenemu tubalamu doogo wafeede wakusala doogo talinamu akeesaloki doogo bagere bamuse apa prison myaka 10 ozaye maama wana abazulidde nti ate nga nze ndi eno nkyapa ndi mu mwaka gumu kirulosi gyenfunye ya mwaka gutya kitegeeza te nkyaliwo kubaga enyimba gumu kati kale oze emyaka mwenda masonda bankola kikuno ogumusiŋamba ebintu ebyali bingi nnyo nakati ndaba emotoka esinga ddamuzi bonsobendabiramu zayisa totunidde ekitokubanga ogenda teekamu sente nyingi zotereza ebintu ebyo anti ogambye bibirabanga ebingi nabikola kinene mwaka gutya naye nga bwe kityo munnange era bwe kiri mu kutambula era nga saidi eri munnange kakati nekibadde kiri mu confusing abantu ebifaananyi biri alaga nti nabadde ne balooya muganda wange ate nga biri mu ba confusing munnange eruuyi eyo beebuuza bagamba nti no ye alien skin kiki kyazaako esaidi eno naye munnange okusinziira ku interview ndowooza weewuliridde muganda wange gwe alaba Jamina Tv nja kubeera nga nkuwa update yonna enaafaayo esaidi eyo ku mwana mulenzi alien skin kw'ossa ate ne Palaso ngenda kusaba video gimpere like obeera nga tonnaba osubscribing jjukira nti nobeera ofuna notifications ate ku video munnange empya ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo bwe kiti blessings.